Ronald Waswa ow'emyaka 32 mutuuze w'emukono ng'atula ku mutala Ddamba mu ggombolola y'e Katosi. Ono mulimi wa butunda ng'omulimu guno agumaliddemu ddala emyaka 3 ng'abulimira ku ttaka lya bugazi bwa yiika 12 era ng'atutegeezezza nti yakoma mu siniya ya 3 yadde nga byakola bw'obitunuulira byewuunyisa. Oluvannyuma lw'okukizuula nti emirimu mu Uganda kati gyabbula ate nga bizinensi nyingi zibaawo akaseera katono. Nga tannaba kulima butunda, Waswa yasooka kuvuba wabula bwe wayitawo akadde ng'ebyennyanja bikendedde mu nnyanja n'abivaako n'atandika okuteekateeka okulima obutunda. Ekitandaalo Waswa kye yasimba yakijuza yiika ezo 12 era nga bw'okitunulako tolema kwesiima. Akatunda kakulira emyezi 5. Mu bbeedi okusookera ddala kamalamu emyezi wakati w'omwezi gumu n'ekitundu ku myezi 2. Kati oluvannyuma lw'okukakola transfer nga katutte mu kinnya. Akatunda mu kinnya tusima fuuti 8 ku 8. Obutafaananako n'ebitandaalo bye tuzze tulaba, ye mu kifo ky'okukozesa emiti oba emmuli yakozesa butimba buno obuvuba empuuta ku nnyanja okusobola okuwanirira obutunda bwe obutatwalibwa kibuyaga nga bwannyonnyola. Natandika okuteekako obutimba ku bitandaalo bino eby'obutunda oluvannyuma lw'okukitunuulira nti bwe weeyambisa emmuli zino nga z'okozesa mu bukiika waggulu kw'ekitandaalo, obuzito bw'akatunda bwe busukkirira ebitandaalo bigwa nnyo ebigwo nga byeyambisibwa emiti oba emmuli eziba zivunze. Kati ne weesanga ng'oli mu makungula akatunda ko ne kakugwako n'olaba nga ennimiro yo ekoseddwa kinene nnyo, kale nakizuula nga nze okukozesa akatimba kano ak'empuuta. Kale kakwata bulungi obutunda buyitamu bulungi mu makowe gali oba mu bituli by'obutimba. Ekirala kyakola obutunda bwabufuuyira eddagala eritta ebiwuka n'okugobamu emisota ne kyanguyiza ababukolamu n'obutabeera ku bunkenke obw'okubojjebwa. Tufuuyira mu buli wiiki singa ekiseera kibeera kye tuyita rainy season. Mu biseera by'enkuba buli wiiki buli luvannyuma lw'ennaku 7 omuntu kyandimwetaagisizza okufuuyira olw'okuba nti bulumbwa endwadde nnyingi, omulimu wotokwa, ebimuli okugwa n'ebintu ebirala bingi nnyo ebitawaanya obutunda. Naye mu kaseera k'omusana bwe katandika tukendeeza ku nfuuyira ne tufuuyira buli luvannyuma lwa nnaku 10. Akozesa eddagala nga Indofil, Nimbaslin, Dudu n'eddala. Ku kubufuuyira agattako okubuwa ekigimusa ekya NPK nga kino bakisaako nga kakava mu ttaka ne kikayamba okusituka n'amaanyi. Basaako n'ekirungo kya kan ekiyamba obutunda okuba nga munda bwa kyenvu nga kyaviirako n'abamu okutuuma obutunda buno bw'alima erinnya erya mirinda. Awo abalimi amagezi okubusalira ne butasakaatira ekibuwa okukula obulungi n'okubala. Ebikoola bye tubinoga mu katunda kano kaleme kusaakaatira nnyo. Lwaki? Akatunda bwe kaba kakagwa ku kitandaalo kasooka okugwayo n'agakoola agagazi ennyo. Kati bwe kalanda agakoola ago gaba gatandika okubuutikira ennimi ente ezijja n'ebimuli ebiba bijja. Mu bbanga lya myezi 5 akatunda kaba katandise okumulisa olwo ku myezi 8 ng'otandika okunoga mpaka lwe kaweza omwaka. Buli wiiki anoga ensawo 8 ng'omwezi z'ensawo 320 olwo buli nsawo bw'aba agitunze emitwalo 33 kitegeeza nti anoga obukadde obusukka mu 9. Buli wiiki tusobola okukungula ensawo 8. Kiba kitegeeza omwezi tufuna ensawo 320. Nezitutwala ku ensawo tugitunda wakati w'emitwalo 3. Ku faamu ye alinako abakozi 20 abamuyamba ku mirimu naddala okunoga n'okukoola era ng'akolera wamu ne muganda we bwe baddukanya emirimu ku nnimiro eno. Waswa takomye ku kwegaggawaza yekka wabula asomesa n'abantu abalala ku ngeri y'okulimamu obutunda buno nga buli wiiki bajja n'abayigiriza. Awabula oyo yenna ayagala okubulima okubuwa obudde obubugwanidde ng'agamba nti tekisaana kuleka bakozi bokka kukola mirimu gyonna era nasaana essira ku kukuuma ebiwandiiko. Otandika okwebalansinga n'olaba mvuga livansi oba ngenda mu maaso. Awo abalimi amagezi okusoma n'okwagala kye bakola nga lwe bajja okufuna mu bulimi. Waswa takoma ku kulima butunda bwokka wabula alunda ente, enkoko ekika kya Croiler, alima olusuku n'ebirala bingi.